Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mikolo egy'okukuza olunaku lw'abakozi olukwatiddwa wano mu disitulikiti ey'e Namutumba esangibwa mu bwakyabazinga bwa Busoga. Nga bw'eri enkola, Pulezidenti asoose kulambula nnyiriri z'abasirikale okuva mu bitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo. Oluvannyuma Pulezidenti alambudde emidaala gy'abamu ku bakozi abazze okwolesa olwaleero nga bano be bamu ku abo abazze baganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo omuli n'eyo ekyali empya eya Parish Development Model. Ku lw'abakozi, Beatrice Akiro ategeezezza nti nga bo abakulembera abakozi baagala basisinkane omukulembeze w'eggwanga bateese ku ngeri y'okutereezaamu embeera abakozi mwe bakolera kubanga bakizudde nti abakozi bangi basasulwa essente ntono nnyo kyokka ng'ate ebyetaago bingi. Ono awadde ekyokulabirako eky'abamusigansimbi bagambye nti bannayuganda be bakozesa babawa obusente butono nnyo kyokka nga tebabawa ebyo ebibatangira okufuna obubenje nga bali ku mirimu kyokka nga ne baba bafunye obubenje ku mirimu ate tebalinaawo nteekateeka ya kubaliyirira. To visitation of factories, we find workers with no protective gears, no compensation after injury, and in certain places the workers are paid 7,000 per day. And yet the worker has to meet the cost of transport, food and accommodation in addition to fending for their families. Omukolo guno gutaataganyiziddwa ekire ky'enkuba wabula kino tekigulemesezza kugenda mu maaso. Omulamwa gw'omwaka guno gwetololedde ku mpisa ennungi ku mirimu ssaako n'okugoberera amateeka wamu n'okutumbula ennyingiza. Minisita w'ekikula ky'abantu era avunaanyizibwa ku bakozi Betty Amongi wano wategeereza nti enneeyisa embi ku mirimu ssaako n'obutagoberera amateeka kiviiriddeko eggwanga okufiirwa obuwanana bw'essente naawe ekyokulabirako eky'enguudo ezimu mu Kampala ezaakolebwa emyaka 3 emabega wabula nga kati mu kiseera kino ziwomoggose ebinnya n'ategeeza nti kino kyandibanga kyava ku kkobaane eriyinza okuba nga lyakolebwa wakati w'abakozi ba gavumenti ssaako ne bakontrakita abamu. Shoddy works in infrastructure projects and others, and on Saturday we saw the Minister of State for Works complaining that roads done within Greater Kampala the last 3 years have peeled all with leaving huge potholes, and he indicated that he has a report indicating that this is occasioned because of collusion between technical team and contractors to do shoddy work on roads. Mu kwogera kwe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ayanukudde ku zimu ku ezo ensonga bano ze baggyeyo era ku ky'okutereeza embeera abakozi mwe bakolera. Pulezidenti ategeezezza nti essira lirina kuteekebwa ku kyakutondawo mirimu okusinga ate okufa kw'abo abatono abalina. Okay, it is all right to talk about the welfare of the few who are working. It's all right to talk about that. The main point of emphasis should be how can we create more jobs? Tusobola kukola ki bintu ki ebinatuweereza emirimu egisingawo. Museveni ategeezezza nti azze akyogera lunye nti enkola eya Parish Development Model ssaako n'enteekateeka endala eza gavumenti ez'okwekulaakulanya singa ziba zikwatiddwa bulungi zisobola bulungi nnyo okuyambako mu kutondawo emirimu. Just that agriculture alone, we shall create more jobs than the population of Uganda. President era yeerayiridde okufaafagana n'abakozi ba gavumenti ssaako n'abakulembeze ku ludda olw'ebyobufuzi abeenyigira mu buli bw'enguzi n'agamba nti bano balemesezza enkulaakulana y'eggwanga. President ategeezezza nga bw'ataddewo akakiiko mu wofiisi akagenda okukola ku kwemulugunya kw'abamusigansimbi bonna abanavaayo ne babaako omukungu wa gavumenti yenna gwe baloopa nga yeenyigira mu buli bw'enguzi. So I am using this Labour Day to tell everybody that we are going to have a big fight. Ensonga gy'ayogeddeko ey'obugubuze oba corruption mu nkola y'emirimu kino kifuuse luyimba kubanga buli lunaku ye challenges ze tulina oba kwe kusoomozebwa kwe tulina mu kuweereza kw'abakozi ba gavumenti. President amaliriza alabula abo bonna abali mu ntobazi ezisangibwa mu kitundu kino okuzaamuka kubanga gavumenti egenda kweyambisa amazzi ago okufukirira ebirime ebiri ku lukalu.
Olunaku lw'abakozi lukuzibwa buli mwaka okwetoloola ensi yonna wabula wano mu Uganda lutuukidde mu kiseera nga wakyaliwo ekizibu ky'ebbula ly'emirimu saako n'abakozi abamu okuba nga bakola naye nga tebalina ndagaano zibakkiriza ku mirimu egyo. Nze Ani Walukatamba ku lwa NTV wano mu disitulikiti ey'e Namutumba.